Omwezi gwa Ssebaseka era mu nnaku essatu eziyise obudde bubadde bwa mukalwe nga mwetobeseemu n'ekifo mu kitundu ekyo ekiri mu bukiikaddyo bw'eggwanga lyaffe nga mwotwalidde n'ennyanja Nalubaale so ng'ate ekyo ekitundu ekiri mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe awamu n'ebitundu ebimu ebiri masekkati g'eggwanga lyaffe bibadde bifunayo enkuba ng'etonnya biwugiro. Tukwaniriza kwa lipoota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ekikulu eky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera z'obudde wano ku Star TV nze Annette Nakimbugwe. Olwaleero ku bifaananyi bya ssemugenzi ebyakubiddwa ku Ssemazinga Africa biraga nti Sseruwandula mpewo asimbye ku ddungu Kalahari asindika empewo ez'omukalwe nga zeetobeseemu n'ekifo nga zidda mu bitundu byaffe ng'ekyo ekireeteddewo embeera y'obudde ey'omukalwe nga mwetobeseemu n'ekifo mu bitundu ebyo ebiri mu bukiikaddyo obw'eggwanga lyaffe so ng'ate n'omukuubo gw'enkuba gusimbye mu kitundu ekiri mu bukiikaddyo obwa Sudan ng'era kisamulizaako ku nkuba mu bitundu ebyo ebiri mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe ebiri ku olwo ekitundu ekiri mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe n'amasekkati g'eggwanga lyaffe nga kyekireeteddewo embeera y'obudde ey'ekiddedde mu bitundu ebyo. Ebifaananyi ebyakubiddwa ku ggwanga lyaffe ate byo byongera okulaga nti obudde bwabadde bwa musana ogwaka nga bwe gukubaakuba mu bitundu ebyo ebiri mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe so ng'ate ebyo ebiri ebiriraanye ennyanja Nalubaale byo byabaddemu omusana ogw'emimula awamu n'ekifu. Mu biseera eby'olweggulo byo biraga nti obudde bweyongedde okubeera obw'ekiddedde mu bitundu ebyo ebiri mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe amasekkati ne mu bugwanjuba bw'eggwanga era ekitundu nga ggulu kifunyeeyo enkuba. Embeera y'obudde nga bwesuubirwa okubeera mu biseera eby'enkya ku makya tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubaakubamu bitundu by'eggwanga ebisinga ebyo ebiri ku lubuubuuto lw'ebugwanjuba so ng'ate ebyo ebiri mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe bisuubirwa okufunayo enkuba. Ebitundu eby'Ekaramoja nga mwotwalidde n'ebyo ebiri mu buvanjuba bw'eggwanga lyaffe omusana gusuubirwa okwememula wadde ng'ebyo ebitundu ebiri mu masekkati g'eggwanga lyaffe n'ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale nabyo bisuubirwa okubeeramu n'omusana ogwaka nga bwe gukubaakubamu. Mu biseera eby'olweggulo tusuubira enkuba okutonnya ku lubuubuuto olw'omu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe era ng'ebbugumu ly'empewo eryawaggulu tulisuubira okutuuka ku Celsius 26 e Kabale 3 mu bugwanjuba bw'eggwanga n'29 mu Arua so ng'ate yo eggulu nayo temperature esuubira okutuuka ku Celsius 3 mu bitundu eby'Ekaramoja nga Kotido temperature esuubirwa okutuuka ku Celsius 32 ate mu buvanjuba bw'eggwanga temperature esuubira okutuuka ku Celsius 3 mu bitundu ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale omuli Entebbe ne Jinja temperature esuubira okutuuka ku Celsius 28. Ekibuga kyattu Kampala n'amasekkati temperature esuubirwa okutuuka ku Celsius 29. Ng'onootambulako okweyongera mu bibuga ebimu eby'oku Ssemazinga Africa nga mu Addis Ababa wasuubirwayo namutikwa w'enkuba nga mwetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu era nga temperature esuubirwa okutuuka ku Celsius 21. Ate yo mu Lagos ne Nairobi wasuubirwayo olufuuyirize nga Nairobi temperature esuubirwa okukka okutuuka ku Celsius 23 ate yo mu Johannesburg temperature esuubirwa okweyongera okukka okutuuka ku Celsius 17. Okweyongera mu bibuga ebimu ebiri emitala w'amayanja nga Moscow ne New Delhi enkuba esuubirwa okutonnya ng'era mu New Delhi temperature esuubirwa okutuuka ku Celsius 43 ate yo mu London temperature esuubirwa okutuuka ku Celsius 23. Okweyongerayo mu Washington temperature esuubirwa okutuuka ku Celsius 29 ate mu Rio de Janeiro obudde busuubirwa okubeera obw'ekiddedde ne temperature okutuuka ku Celsius 26. Weebale kubeera naffe era ng'oyagala okumanya ebisingako wano tutuukirire ku mutimbagano gwaffe nga bw'ogulaba ku lutimbe olwa Star TV. Nze Annette Nakimbugwe weeraba.